Singa tubeera nga twegasse abantu ne babeera mobilized tusobola okukola ebintu bingi. Nibye olutindo luno nze njagala kuluyita erinnya lya muzeeyi kubanga mu butuufu singa tiyapa bwa prime minister n'ezo sente zaali zeewoze nali siina kapasi yadde ate singa tiyapa bwa prime minister ezo milioni 12 ezavudde ku ofisi ya prime minister ezaalize kubanga nze naali bizeeyo ntya tuli ffenna yadde tezinaba kujja naye manyi zijja kukola ki zijja kujja. Njagala okusiima abakozi bange ndeka tujja kubumuluka. Njagala okusiima abakozi be nabeeranga nabo wano edisaaliwa twavanga wano saawa 7 ez'ekiro. When we left this place nga batugambye if you cast a slab you have to cast it and complete it. You don't cast it today and tomorrow. So the day we casted that slab twava wano saa 8:2 ez'ekiro. Abaali wano biseera ebyo ennaku yankwata ne ngamba nokamba weeyo ebiri ebiri kuba abasinga baagenda era olunaku olwo nabasasula ebiri ebiri musimberayi. So genze ku lutindo lw'Ekanangalo. Before coming here we were at a bridge called Kanangalo that connects Nkoko and Chankwanzi. I have been seeing that bridge since when I was a baby. And the rain that took this bridge here did not take the other one. That bridge has been there for decades. I am told it was constructed under either Bote 1 or Amin. That bridge is still there. I was here, which was constructed by Kakumiro district, even then, when you see the caravan, they could not carry the volumes of water. And we may be at a later time. That's why I invited you. See how best we can, we can put in place lasting bridges, the bridges that can last for years and years and years. And I believe the way to go is to use concrete. So that is the concrete bridge. And so it was a lot. But inside my heart I said, if we contribute, the communities, Abataka, we looked at this sand and they said it's good sand. All that sand, people would bring from Ebafu, Wakademuro, Wakasowani. So we use the sand from here. This river has got very good sand. So kwenda kubasima nywena batakire mu mutima nkola aboju bange hano baroho bayinki okutwakozire chairman n'abantu nywena mwebale omusenyi tukaguya hano. Then twagenda amabale we put over, I think I cannot tell you how much sand we put there because we are using basins, kavera, some pyro, some people were bringing in black kavera. They would go there dig and they bring. As we mix, we had to put the mixers here. So I cannot tell you how many trips we got of sand. Because everybody brought sand. It's there. Otukwatize munonga amahandi tukora ntugirambirane iwe hariho emirimo yitu twatashyizeje otuyimukanye kiro tumugende mukore ito tukamiza right honorable prime minister ngo emirimo yona twatwine sente twine obuhagizi bwawe tine tutakwija gukora kandi ikwenda kwerekanayo nakyo nokoragana itu nkaba UNRA central government tukakorana na district obundi babatine byomi ito tubine obundi ito nito tuba tutine byomi hati mukamanje minister akatekeragira ngo tekokora hamwe abo kwa ni government emwe government ya NRM teine mbitrek nemwe yonka so ndijagumana kwatana sana districts okureba ngo emirimo y'enkuto n'entindo twagikorera hamwe ne mu mbeera z'abatuuze baffe kubanga Lugata district 2 so it is an interconnectivity bridge okugata district yaffe y'Emubende ku district y'e Kakumiro. Enaku z'omwezi zaali nnya omwezi ogwa November omwaka gwe tukubya amabega
enkuba ey'amaanyi eya museenene bwe yatandika Uganda yonna yasobola okusalibwako amataba entindo ne zigenda era naffe ab'Emubende ne Kakumiro we twakoserebwa. Naye ekikulu nnyo nti ng'abakulembeze nga tuyambibwako maama waffe Ssaabaminisita w'eggwanga Right Honorable Pri-min Nabbanja yatukumaakuma buli eyalina ky'ayina ne tugattira awamu ate n'ayongerako amaanyi ag'enkomeredde oba amaanyi amasufu agasobozesezza omulimo gwe mulaba wano olwaleero okubeera nti no guwedde bulungi. Twaddukira mu gavumenti mu Ministry ya Works and Transport naye ng'ekyamazima ssente teziriyo. Ndi mubaka wa Parliament twaappropriatinga budget buli mwaka n'ogenda okulaba nga ddala ekitongole ky'ebyenguudo nga kiri mu mabanja so twamanya nti luno lwoya lwa Munyindo tulina kulwejja ffekka ne twekolamu omulimo ne tuyambibwako Ssaabaminisita Nabbanja Robina era nsaba nti Mukama amusasule byasinga okwagala. Neebaza districts ebbiri okuva Emubende ewaffe gyenva awamu n'ab'e Kakumiro nti nabo baatuyamba ne batuwa emmotoka ezaakozesebwa okuli graders awamu ne tippers n'abakozi abatuuze b'ekitundu muno kubanga nabo badde balumwa nnyo nga bali cut off tebakyalina be balaga balinga abali ku kizinga babadde basula wano bapoota bakola ki buli ow'ettooke ng'aliina ng'alireeta owa lumonde owa muwogo okulaba nti omulimo guno gutuuka olunaku olwaleero nga guli successful. So